Ogambo cha mwana wa mama. Ononuwa mutwe nga bulijjo. Kazoke kuliseeyo gwe wenna Munnayuganda gwe twatindiddize naye oba gwe twabadde naye oba yatambudde naffe mu lutabaalo lw'oyinza okuyita campaign trail phase esooka mu bendobendo lya Busoga nkulisizaayo nnyo nnyini ddala. Mu wiiki eyo y'emu NUP yasobola okugaba flag zaayo oba kaadi zaayo eri abo abagenda okugikiikirira ng'ababaka mu palamenti y'eggwanga. Ebigambo bingi nnyo byafubutuseeyo cha mungi nnyo naye kati ffe abantu abamu nga Bassemujjunganda twali twabakuba mudda tooki era twali twagezaako ddobba balaga naye nga Justin mwe bukyabikiddwa akatambaala ku maaso mwe bannansi naffe bwe twali naye abasinga mwatuvuma era abasinga ne mutunyiigira naye essaawa za kati musobola okutujulira nti wemma twali batuufu. Dr. Kizza Besigye oyo yasooka yalina statement gye yafulumya mu kamwa n'agamba nti ekizibu ky'eggwanga lya Uganda lino be basajja abo abeefudde ba elites, those so-called political elites. Kakati olaba Ssemujjunganda yavuddeyo awanda era kakkanya akanyoomonyomo buno obusajja bulina akanyoomonyomo naye akanyoomonyomo k'obusajja buno Bannayuganda mmwe mulina obbukomya. Kala akasajja kakulaga nti gwe munnansi tolina kwenyigira nnyo mu nsonga za ggwanga lino. Nti gwe munnansi omulimu gwe just gwe kera ku makyalonda ka Ssemujjunganda kasindike mu palamenti ebisigadde obireke otule butuuza awo waka. Kajje kafune audience ku fulo ya palamenti, kajje kafune audience mu studio za TV ne radio ez'enjawulo koogere ebyo by'oyagala okuwulira. Olwaleero Ssemujjunganda ng'oggyeko okukubuulira embalirira ya General Museveni gy'atwala mu State House nga bo bennyini be batuula ku fulo ya palamenti oba be batuula mu palamenti ne bayisa embalirira eyo. Ssemujjunganda kiki kyakoze mu myaka 15? Bills ziri mmeka Ssemujjunganda zaatebolinze mu palamenti y'eggwanga nga zigasa munnansi ne ziyita era munnansi n'aziganyolwamu. Kubanga yagezaako okulaga nti palamenti erina kubeeramu bo nga bo abasajja ab'omuzinzi abasomye ku bitabo abategeera okutaputa amateeka era basobola okutula mu ssetteeserezo oyo ne bateeseza bannansi ensonga ezibayisaawo. Naye twogera ku Ssemujjunganda tasobola kunyega ku sipiika wa palamenti Anita Among ku extravagance gyaliko. Tekasobola kuddawo ne koogerera oba ne kavumirira ensaasaanya ya palamenti sente zokka zeesaasaanya. Gondawo teri MP mulungi nga Ssemujjunganda. Ssemujjunganda is a national asset. Ne tutunuulira tugamba laba nene mbaata temanyi bagibika katambaala ku maaso. Kakati olwaleero Ssemujjunganda yavuddeyo n'akulaga nti singa ye yalina obuyinza Ssegirinya Muhammad teyandibadde mubaka wa palamenti teyandiyingiddeyo. Naye olwaleero Ssegirinya Muhammad yali darling era ensi n'ensi yasobola okurecognizinga Ssegirinya Muhammad ng'omubaka. Mwe kambabuulire bannansi mwe ba political elites mwe bansomyeko bannina ebitabo mwe ba land friends bannansi babakwasizza obuvunaanyizibwa okumala emyaka 2 naye tebalina kye bafunyeemu. Tebalina kye bafunyeemu. Kyova olaba olwayo togenda kutuwoleza bitabo byo. Gwe ng'otulaga nti obadde mu palamenti emyaka 15 wabula okyalwana kusigala mu palamenti awo obeere mu palamenti mu kafaako naye nga tonekyalinga bavubuka balala bajje bayingire palamenti eyo. Bwe batyo bwe baazala wa Joel Ssennyonyi omu oba Obussemujjunganda bwennyini nga bugamba Joel Ssennyonyi is an amateur, is not fit to be the leader of opposition. Naye olwayo Joel Ssennyonyi asobodde osavinga amidst challenges zonna eziri ku palamenti awo. Joel Ssennyonyi asobodde osavinga. Kati olwayo Ssemujjunganda agezaako okusigira ekifaananyi nti nga abasomesa we beetaaga qualifications ezawaggulu nti ajja kwetaaga masters, zi diploma, zi degree. Nti omusawo ajja kwetaaga degree, zi masters, zoba zi diploma. Kakati agezaako okulaga nti ne mu palamenti olina kusindikayo alina masters, alina degree. Naye neerabira nti the least qualification gye weetaaga okubeera omubaka wa palamenti bbaluwa ya HSC senior 6. Naye nga bano be babaga amateeka. So
ono bakwetaaza bbaluwa ya mukaga naye agezaako okulaga nti munaye temusindikayo bireri abasajja bassegona ffe bassemujuŋŋanda ffe tulina okubeera mu paalamenti bamathias mpuuga nsamba ffe tulina okubeera mu paalamenti n'obabuuza emyaka 15 emyaka 2 mukoze eki bano lwaleero abatasomyeko abatabadde mu bugurupu ba Land Friends nga Bakyagulanyi Ssentamu Robert Basegirinya Muhammad lwaki mu myaka 5 nga babadde ekisanja kimu ensi esobodde obbategerera n'emanya omulimu gwabwe. Oyo Sseggona akali amaggwa abadde kakiiko ka paaka naye njagala mutubuulire alipoota ziri mmeka Sseggona ze yaggusa ali kakiiko ka Kosase mutubuulire alipoota ziri mmeka Sseggona ze yaggusa naye nga kampani yaabwe oshegera eya Lukwago andiko advocate yesinga okuwuliriza abasajja mu gavumenti abasinga kampani z'abasajja ba minisita bammwe abo bonna. Mwe bantu mwe katuwabuulire kino era nkiddemu nti bannayuganda tebakyetaaga bitabo byammwe. Bannayuganda beetaaga abantu abali capable abali ready okuyimirira nabo n'okubaweereza. Weerezaako ekisanja ekisooka kimu ekyokubiri vaayo n'omulala ayingireyo aweerezeeko. Naye mmwe mulowooza mugenda kuddawo mufutyanke bannansi mubalage nti munanga nti nze nagenda n'ensoma amateeka nze munnaye nagenda n'enkuguka mu mawulire kakati nze nnina okuteesaawo. Ekyo muli kafuwe bannansi okomye ejjoogo n'akamanyiro k'abasajja bano mulina bavotinga out of office.